is the same person that has been woodwinking people with dialogue. It should be remembered right from the 80s in Nairobi. But again, to show the world that he does not believe in dialogue, his approach to dialogue has been either coercion or co-optation, but not real dialogue. We cannot talk about dialogue when the people are still being abducted. We cannot talk about dialogue when we don't have any rights to express ourselves. The UN report that came out in 2009. People to go from Congo, no. You've been in a report of UN, I think, in 2009. That was much before that, I think. 2007, maybe 2008. Congo boat in 2007, 2008. I don't think it was Congo either, so maybe you should check your facts. You boat from Uganda that had been by the monitoring group for Congo wrote that you boat from Uganda, that boat from Congo, and that you knew. It's always tricky. I think the supply chain for gold is become clearer and clearer, I think, over the years. Emirates Gold says that it is now one of the good guys in Dubai. And it's not true. That is propaganda which Museveni made. I've seen the photos of people with no names. Yes. That is propaganda which Museveni made. Let me tell you clear. That thing was happening in Uganda. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom in Uganda. But I'm not a terrorist. I spent 5 years in that army. I could never eat in a hotel. I could never attend a function and take a soda because I feared poison. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water even when they go to these big men's functions. Everybody carries his small water in his jacket. This is the country we are living in. Ask your ministers when they are called for state, for cabinet, and you come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay when a member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. If the police is very incompetent to the extent that you can promote a person whose record you know is a criminal, then you people, you deserve. Yes, all right. Pato Uganda Omuntu Wawansi natembala musizako baganda bange mwenaje mwangalya bitundu ebyenjawulo jigenda jitya jemutusako engalo akawungezi kalero 360 degrees nate ebeguse ku lutimbe lwa simuyo. Yes, mujja kuntegeeza obanga sound erikiri. Yes, mutamusizako mwena abali mu ggwanga Uganda. UG 360 degrees eba tumbudde. Yes, mujja kutegeeza oba sound eri clear, then tubenga tutambula awo mpola mpola. Jigenda kitya gye mutuusaako engalo mu bitundu ebyenjawulo mwenna abali mu ggwanga Uganda, abali mu bitundu by'ekibuga Kampala, abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, Western Uganda, kwasala ebitundu byonna ebyetodde eggwanga Uganda. Yes, mwenna mbalamusizzaako n'okubeebazaako gye mutuusaako engalo. Essaawa ziri 2:4 ez'akawungezi ka leero East African Standard Time. Ennaku z'omwezi ziri 1 omwezi guno ogw'omukaaga omwaka 2024. Mu njogera ennyangu omwaka tuba tugutuuse wakati
oba masekati gaagwo naye ensonga enene gye tulina n'obuvunanyizibwa obunene bwe tulina mwenna bumanyi bulungi nnyo bw'oba okufaafagana ne bana abasajja abafere kufaafagana bana abasajja ababbi abajja okutta okunyaga ossa okusaanyaawo nabagamba omuntu yenna asoma indicators obulungi ennyo you can confirm yes nabagamba indicator yes Pato UG 360 degrees tuba tutumbudde yes jigenda kije na jemuli bitundu ebyenjawulo audience enene nnyo eri mu Middle East onako olwokedde olw'omukaaga twasobola kubeerawo yes nagezaako ba playing akatambi ka documentary eyomu Somalia yali weekend ewedde omupiira omanyi omupiira nagwo gwanfuukira akayinja mu ngatto nsaba nakugamba Katonda bane muggulu aguteekeyo yes negunnemesa okubeerawo naye olwaleero tuzze tubeeko bye tukwasaganya yes ngenda bayisaamu eggaali mangu kuba mmanyi waliyo entujjo ddala baganda bange bali mu Bungereza awo naddala bangali mu kibuga London omupiira gwa Madrid ne Dortmund so sawa emmotoka nja kuba maze and then ate tubenga tweyongera balamusaako mwenna bannayuganda bali mu Buganda abali mu Busoga abali mu Bugisu abali mu Teso abali mambuka eyo ossa n'ebitundu eno eby'amaserengeta abakolya ku cross border points ez'enjawulo mwebali nnyo mwebali eddala na mwenna buli akola contribution eri struggle n'okulanga oteekawo embeera what I can assure you it is a matter of time Museveni ne bafere banne bajja kutuuka batuviire singa ade bategeera nga bali mwensa bandi badde bayigira ku bice bigenda maaso mu kalulu ka South Africa akalulu ka South Africa as I talk now babazeeko ndoweza ebitundu 9 ku buli 10 yes tumanyi olukalulu omuddugavu Africa embeera gye tuwangalya byamu challenges onne wali nali South Africa at least woba ngwa ojiwa maxi oyinza ojiwayo ekinaana in terms of credibility oba akalu kibategeka kati akalu ka Uganda singa bali bakategekanga ka South Africa kaizo kwa kalimu ebirumira Museveni yandibaita sodo n'okuweza 30% yandibadde kala sofunayo 20% naye akalu ka South Africa ligimu ya Museveni singa alimu akategeera bandi badde bekuba mu tochi n'okutegeera mwe nakyo tubagamba bulijjo nti NRM si kibiina kya byabufuzi Museveni okugenda kogendo twala NRM mukira NC leero babazeeko ebitundu 9 ku buli 10 naye balina 40% system ya South Africa ey'ebyobufuzi CM ya Uganda bali parliamentary system balonda abakaba parliament then abakaba parliament balonda president yes naye era ekibiina kiba kirina okubanga kirina majority mu parliament obanga kirina 50% plus 1 of which olwaleero tebagiwezeza nabo bali mu 40 so kati balina kwekwata ku kibiina kya EFF ekya Malema obakola coalition n'ekya former president Zuma oba ne DA Democratic Alliance naye bafunye 40%. Ekibiina kyali ekyamaanyi ekibiina ekyatandikibwawo omugenzi Nelson Mandela yes fena tumanyi revolutionary era nga yalwana nnyo okuzza eddembe mu ggwanga erya South Africa naye bwe kibanga ekya olwaleero emyaka 3 emabega nga kiri mu mbeera gye kirimu olwaleero kuba kirina bubezi 40% ANC ey'omusajja ali credible Nelson Mandela atabusibwa talina Museveni yajjanga mutujju nga muyeekera okutuusa ne watuusiza olwaleero wabanga olwaleero basebengera NRM akakundi k'ababbi akabafere kandi badde kafunayo lessons mu kalulu ka South Africa naye olw'okuba bafere era babbi kino jyawo kibategeeza Museveni okugenda kwa Museveni nja kunza salamu katono yes okugenda kwa Museveni kugenda kwa NRM tababona abajja tabatawanya NRM is not unparty the same way mwaraba UPC obato yagenda UPC nayo yasaana weri nayo ko kubabaka yabava mu Northern Uganda naye ekibiina ekyagenda dambufumbo n'ekibiina kya NRM so olugendo otwala Museveni otuba tumututenga twapulutize ne system ye n'ekibiina kya NRM okigendo gendera teri naagenda kwagala ku associating na uniform efana yero mu Uganda awo teri wadde ne wogisanga abantu bagala gisimuza busimuza so it is a matter of time however I can assure you at a certain time tito gwa mutasuto wadina kulimba limba wadina kuza Uganda tugenda kujizza ku Uganda tugenda kutandika kujizimba buto kuva kuzimba kutandika mu negative edemo identity yayo kosana okufuna ekifananyi kyayo nga Uganda eyesimisa atudeyo tujeyagaliremu so ekyo tukipinga tu pressing on tugezeko telezano errors ne eziwa ne wali
ennaku zino n'obusungu bungi nnyo waliwo ne wemba ngenda okujja nempulira ennaku nga nnyingi nnyo nempulira ennaku nenjigattamu obusungu ne binnemesa naye ennaku olwo jakuba tubeerawo no Uganda zuukuka musajja buno buferefere nabuvaako nasaba bumalira ebiseera sababu kano waliwo kana akebusoga gurupu saba awo simanya bampuuga simanya bwandika obwowulira obusungu obwettumbiize nnyo n'obusajja buno abasirusiru omusajja tufafaganya naye emyaka 30 kyowulira mbu onafomiza akabiina onasimanya afomiza ka movement busabu no bubiriggwa bampulira nga njala mbukwate nsoke mbuyisemu oba kuteeka kamula limaaso oba oteeka kamula limako mbayise mu nyindo oba omuyise mu nyuma ngo owulira obusungu obw'ekika ekyaggulu ennyo bampulira obusungu aoja ku musajja buno Uganda tubonyabonye n'omusajja okumala emyaka 40 okakulya leero mutandiseo akabiina mutandiseo ka movement mubuzaabuza bino obutesisole muzunzezunze gurupu imwe tubonyabonya ine ebbanga lyonna naye nga mpulira obusungu nga njagala mukwateko bukwasikamu aga naye bibona abona nabwo wano ku screen wano sound is not clear. Microphone test 1 2 Pato yujo muntu wa wansi chichina ya chankala nyamu kuzima chankala nyamu n'okuzima mapya yanja mwe gari yenye ekyagulwe nnyo kakati ebyuma byange ate tamuwa yafafagana n'omuntu wano yes right. So ibambulya munyo obusungu obw'ekika bambulya obusungu obw'ekika ekyaggulu ennyo simanyi saundi yange obaani agikwatamu yes right simanyi oba eri clear so mbadde mbagamba abantu kanempulya obusungu nempulya ennaku ey'ekika ekyawaggulu ennyo obusajja bwetaaga physical confrontation si byonna bya bigambo gasizo si bya bigambo butegeeza obeetereddemu mba mpulira ennaku ey'ekika ekyawaggulu ennyo mpulira ennaku ey'ekika ekyawaggulu nga njafafagenda buno obusajja nga mpulira ennaku ey'ekika ekyawaggulu ennyo mubanga bena mutuuse mu breaking the through ne mujja ebisitolesitole byabo mpaka bena mutuuse ne mutaja ebisitolesitole byabo byekisirusiru nga mpulira obusungu naja buyisa gali ekika ekyaggulu ennyo era muwangala bweyo mubulaba eyo naye olunaku lujja kubeera lwakubiri kwampulira nga mpyankoye mu 7 mpyankoye gurupu ya mpulira nga nkoye obufere bw'abana abasajja mpulira nga nkoye obubi bw'abana abasajja mpulira nga nkoye regemu ya utabayisirwa mpulira nkoye regemu ya utabayisirwa n'obusajja obulya sereza rigimu ne bujja ne bituwonyabonya ebisajja ebikulu siba bisome masters siba bina degree byonna tubyandibaddemu n'amagezi ngenda kutera fafagana abasajja bayita ba political class ba elites abasirusiru obujja busaba bukola buno buyusufu sibambi bujja buyusufu waliwo akayusufu abo busaba political analyst abujja babuleetaleta bukola ebyekisiru tulina okukyusamu ku mapeesa tudiringe budirinzi nabwo kyo nkikubuulidde tulina okukyusaamuko ku tamino nga kudiringa budirinzi nabwo kiriya mpulira ennaku waliwo entoka n'olaba kyalaba busirusiru musibaka example kasaka kagenda ku meeting Dumbia oba genda ku meeting Dumbia immaturity political immaturity olina tugenda tuga ku meeting Dumbia if you have any single political move olina kusobola kujja n'otugamba kusangenda ku meeting Idris president wa Gondi wa Chad simanya Idris Dubirisi genda ku meeting Dumbia olina binyonyo olina tunyonyo otunyonyo kugenda mu meeting bampulira ennaku nga njaga wesirikire so naku lwakubiri saako na programu ya leero naye aba abasajja kabinja kuba kankwasa ennaku tusa musazi nomulya kyemuvuga kyemutambuza ono bujaja n'akabinako byobufuzi onajana ka movement tokola buno busajja bwa DP oba mabike kabike nakyo kiguli ekyo political failure cyane omega mukaku ebyo bisajja bati yasole kubayisibwa tukabwa nikogo no gomuli gwala bamutye nanga NBS muwadde audience omanya mu very typical buno na sababu bwowa wetu alinga nabo wano tuwa mu bye tufafagana bawe makerere kasijja roza bali mu akategeera
naye olwokuba mu Uganda ebyo byebigambo bya Pato UG omuntu wa wansi munankyukakyuka era nga akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabika nga atutuusaako amawulire g'enjawulo. Tatandise lwaleero, teyatandise juzi wano, omulimu guno agukoledde ebbanga, so bw'avaayo n'abanga abagamba nti tulina abantu abeeyita banankyukakyuka naye ate nga bagenda eri mu NRM ne bajjamu obusente abatalimbye, era nga abamutuufu okuvaayo n'abagamba nti abantu ng'abo mulina okuba nga mubeekengera nti kubanga baba balina kye babala nga kinene nnyo. Oli ku Legit TV 256, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde byonna buterevu, amawulire tujja kubanga tugakutuusaako. Sigala naffe, tovaawo.